President Yoweri Kaguta Museveni okulambula okwennaku ennyo Bunyoro akutandikidde ku kyalo Sonsiyo mu luka gw'Ennyamukuta e Butyaba mu disitulikiti ey'e Buliisa. Agenze mu maka g'omu ku baafuna ssente za PDM Titus Tumusiime ng'ono yafuna akakadde kamu n'atandika okulunda embizi 6 naye nga kati azaazizza era nga kimuwa ensimbi eziwera. Mu feezi y'okubanza empuni 5 zikazaala obwana 46. Obwana 46 White President nkabutunda milioni 4,36. First lot. President awadde Tumusiime obukadde 10 agule mutukutuku okutambuza emmere y'embizi ze n'ekyuma ekimanyiddwa nga grinder kya bukadde 25. Ogula tukutuku nesobola kuleeta amaizi nesobola kuleeta ebyokulya ezo milioni 10 hati nzuku hati. Nyencha ninga kosa nyencha nibeja kubaleetera milioni 25 zo kugura ekyoma ky'ebyokulya bye. Jennifer Namiyango hinga ye Minister w'ensonga za Bunyoro asimye President olw'okuvaayo n'enteekateeka eno eyambye amaka agasukka 26 okukyusa embeera gye baali bawangaaliramu ey'obwavu. 206 beneficiaries have so far got the money. That is 206 million coming to one parish. And we are very, very grateful. People have done a lot out of this money. They have their stories. President bw'avudde Buliisa agenze ekikuube mu kyalo kya Kimbugo mu gombola y'e Kabwoya mu maka ga Jackson Mpagizi Hehe yafuna ssente za PDM n'atandika okulunda ebyennyanja. Nyamu milioni 1.5. Tuna totoro nafuna milioni 2.9. Oge bakaba mpere milioni 1. Gena nkagoba. President asinzidde eno n'ategeeza nti gavumenti yakusaawo ensawo ey'enjawulo okuyamba ku bavubi okubeezaawo obulamu. Ntujja kutawo ensawo embiijo ey'abasohi separate from kubanga eno y'abalimi n'abaliisa tujja kukola ensaho yaabo erikusana n'ebizibu byabo. Ategeezezza nti agenda kusinkana abavubi mu mwezi ogw'okutaano omwaka guno okwogera ku mulimu gwabwe. Therefore abantu betu mubagambe bareke okwehora ssente z'ennyanja ezo ntujja kuleeta ezindi. Minisita w'ensonga z'abakozi Grace Mary Mugasa asimye President olw'okusitula enkulaakulana y'abantu era n'asaba abantu okuzikozesa obulungi. Kikutuole kangu esente ze milioni 1 ya President akugamba kandi yibagabire abantu muno osobola kugiyamu ekyo mugaso kakusanga otagidaivatinga kandi okaba consistent mu kyokola nabo kyabali kugonzera tuleke kulinda tulatunga sente nyingi muno. President Museveni mu kwogera kwe asabye abantu okozesa ssente za PDM zibajje mu bwavu baleme kwekubagiza nti gavumenti yabassa mu bwavu ate ng'ebawadde ensimbi. Ono era avumiridde abagenda boogerera obubi programu za gavumenti. Ako sente zino nzija kuba nzija buli mwaka oko mwezi tusobola kwongera ezindi kuzongeramo obwingi but ekikulu muno nukulora ngo omwaka abantu amaka 10 garigombo kafuirwa butagera n'entahya. Olunaku olw'enkya Pulezidenti waakulambula omulimu ogw'okuzimba ekisaawe eky'emparo omunaazanyibwa empaka za AFCON era oluvannyuma waakutongoza okuzimba yunivasite ey'e Bunyoro. Ambrose Niwagaba Katoto yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.